Nawulidde eddagala simbu yakulimu. First of all, Tuli Baana Bato. Kayz oba omwagala si kikyani. Kayola, Kayz si musajja mubi. Kayz musajja, omwagala mukazi. Ashtage. Naye ndi mwana muto kale. Kayz nkwagala nga muganda wange. Oli nti oba waliwo yamukwani. Ate mbonanga jenga nzongera. Mwana batojja kukisobola. Nga nayagadde bana. Saka tewulire kando. Nga nayagadde buli kamu n'enviiri n'akaala buli kamu kakwagala kitegeeza mba ngenda kuwa byonna. Kayz bakunjagaliza. Kayz bakunjagaliza naye nze. Anytime terror music nalipa ne munange kando. Kataleya. Ono yani? Yenze kando mbalamusizaako mwenna nga ndi muyimbi. Okay. Nyimba ne munange Kataleya tuli duo. Okay. Music. Why kando? Why kando? Yeah. Njaka. Why Kataleya? Kataleya means pure. Nanga bona bali mchala mukakamu. Ate nandi pure kuba kumutima. Oli pure ate? Tulabira ku kinti oli pure. Bw'otuula nange era osobola okuntegeera. Era n'akadakiika kati tuddala zawantegedde. Ntegeera wajja otya mu ndongo. Tutandikire ndowooze. Nkuze njagala music. Saamugwamu bugwe. Kati nze netugenda okwesisinkana twali ba mikwano twasooka baba mikwano netwezuula nga tulina ebintu ebyenjawulo bitwagala ng'ayagala music njagala music nga njagala fashion nga nayagala fashion. So netutandika okulaba nti tuyingira industry we twafunira management netuyamba okutuukiriza ebirooto byaffe. Kando muli ba Luganda? Tuli ba mikwano abafuuka b'Oluganda. Tuli ba mikwano abafuuka b'Oluganda nti kimu tukikola ffenna buli ekigenda maaso mu bulamu bwange nakimanyi ekigenda maaso mu bulamu bwe nkimanyi era nga tubeera waka. Mubeera waka? Mubeera mu bazadde bammwe mwesuza? Tubeera ffenna. Mubadde mukola biki? Mubadde musoma? Mubadde basuubuzi? Mubadde mukola biki bantu mmwe? First of all tuli bakazi bakozi. Byonna tubadde tubikola. Nga musoma? Tubadde tusoma but nga tulina ne side business era ng'omuntu omukozi w'onaamulaba. Yes. Twalina bye twali tukola at the same time nga tusoma. Okay. Kati ekirowoozo kya music okwegatta okukola duo? Okuviira ddala nga twakatandika twayagala nnyo okubeera unique mu industry muno. Twanoonya nnyo tujja tuveeyo tutya abantu batuwe attention eyo nga tetutawanya nnyo na promotion tetutawanya nnyo na kuvaayo. Industry abakyala balimu bangi okunoonyamu sport kijja kubeera kizibu ate nga nabo abalimu b'amaanyi. Kati ne tugamba katuveeyo nga duo kubanga zaali teziriiwo duo zaali zaggwawo ne tugamba katuveeyo nga duo. Maama ne taata wo baakukkiriza oba weewagula okukuba emiziki? Nga bwe nkugambye nti music nomwagala okuva mu buto era bandaba nga nkula ti kye nali njagala nga ndi dansa. Kitegeera ng'ozinirawo? Medda just era omwana nga njagala nnyo okuzina biki kitegeera ng'ate njagala nnyo ne music. So mu kukula bwe nti nabalaga ekyo ekifaananyi kitegeera nti I can do that, I can do music. So my parents are supportive. Parents babeerawa? Babeera muno. Mu Kampala? Otyo. So they supported me era tebanninaako kuzibu. Baakukkiriza? Kando baakukkiriza bazadde bo? Kati ate nze kyali kyangu kubanga nakula mu family ngerimu music. Bakuzaala wajja? Nze banzaala awo Bunnamwaya. Oli we Bunnamwaya ate ono waawo? Muli basite gaalo? So tekyali kizibu kubanga nakikuliramu abasinga ba family bali mu church era nange nasookera mu church naye kama nanteeka wa. Okay, mu kaseera bwemugidde COVID temwatya mu period kuba mbadde mwaka? Kati ffe okuvanga we twekwata ababiri tubadde nga ne dream and we are so hard working nga tetulaba kintu kiyinza tulemesa. COVID tabadde mulungi gye tuli n'eri abantu bonna but tugambe kale tufuniddemu emikisa. COVID yazze but ate waliwo abantu nga tabayisizza bubi nga bamu they are blessed kitegeera. Kati ffe Mukama yatuyamba management yaffe twalifuna mu COVID. Yes. Mweyamma mulina strategy ky'okubeera
okukakasa Bannayuganda nti temuzze mu ndongo okufuna basajja kufuna nnyimba mufuneyo kahiiti mwawukane mukite. Nze ngamba singa twajja mu ndongo okufuna abasajja singa kale twajja kufuna abasajja kangamba ewentu twandigenze mu bintu ebirala kubanga omusajja osobola omusanga wonna gy'oba omusanze. Music kibadde kirooto kyaffe okuva nga tukyali bato then n'okuva we twesanga okugezaako tetuli wano kuprovinga muntu yenna nti groups zimenyeko babiki tuzze tubeerewo kusaala ze tusaba kukukiriza kumanyiga abantu betukola nabo tetuzze kuprovinga point ku muntu kubanga tuna provinga point tugenda kola ebitalina kukola nga tugezaako kusanyusa abantu ate era tomanya batuffe tutunulira nti bwe tutayawukana tetutunulira negativity ebintu buli kaseera omuntu amenyeka buli kaseera groups bwe zijja zimenyeka tugenda kukola our best tusaba tuli bakazi basabi tulina management eri strong team eri strong era namwe kenyini n'obwaguzi bwamwe nga butuvugaseeko ku kino to make it. Abasajja mu ndongo basumbuwa nnyo abawala nga bwetugambye Mukama yatuyamba yakuteekako omukisa natuleetera management eri professional. It's a big team tibafuukanga n'abazadde ne batwanguyiza ku bintu ebimu maybe ebyandituleetedde okuba nga tukemebwa ne tutuuka nti batusabanga bw'okyogedde biki bye babayambyeko okubeera nga temukemebwa. Kati management yo nga yo waliwo ebintu ng'omuyimbi talina kubeera involved. Njagenda presenter musange twogere nkole ekintu teyo but the rest kisigala ku management ekyo kye batuyambyeko nti ezannya paati yaayo nga bw'erina okubeera management. Bwe tutalina kubeera tetubeerawo be tutalina kwogera nabo sigama tetwogera nabo nti bw'ojja nange soogera nawe but business wise bwe tutalina kwogera nabo nga management erina okwogera nabo eyogera nabo yeyo timu gye twagameko eri strong buli omu akola kyalina okukola era ndowooza kibeerera kizibu omuntu otutuukako kubanga bwe mba nga sinza alina okujja njogere naawe business wise era tojja kunda. Biki ebiremesa abawala okuba emiziki? I feel like first of all music amwagala. Do you have passion for music? Wanza mumusibako nga yetamwagala kitagire then no butaba bugumiikiriza cause naffe tebyali byangu biki ebitali byangu mumutandise ne management mulina zero nina sente njukira twesanga naffe okujja okusanga theory haso ndala yes but Mukama yatuyamba nga bwe tugambe nti twali bakozi oshagera but though would meet people and promise ne batatuukiriza oshagera oba kubanga nti twali mu covid nga balaba okuteeka sente mu music so ne kibazibuwalira so sijja bambi banenya oshagera ne Mukama yatuyamba because first of all tusaba nnyo we've been praying for this team Mukama n'atuyamba. Kibafuula unique? First of all, I respect them so much. Kubanga twabalabirako ne tuddamu amaanyi ensobi zaabwe ne tuzirabirako and tuli redo ziyigirako tuleme kuddamu nsobi ezimu. We can't really compare ourselves to them kubanga banjawulo tuli bantu banjawulo era nabo batunuulira banjawulo wabula kyenandigambye nti kyetwawukanako nabo nze kando ono ye Kataleya bwe nzija wano nenjogera naawe nze kando oli ye Kataleya tosa kugamba nti I don't know how to say it. Tuli banjawulo. So I feel like we can't be the same. Nebwe kati bwenga gwe gwamanya engeri gy'okolamu ekintu. Ebimu ku bintu ebize bisumbuwa ddyoza mmwe zino mu abawala ze muteekawo oba ze mubeeramu basajja kuba nina TV presenter gwe nawulidde akulimu owe-NBS kakati nawulidde eddagala simbu yakulimu nawulidde biwulire nasooka wulira Kayz neŋŋamba ye Kayz nga tabirimu kakasa abantu nti first of all bami tuli baana bato ate n'ekirala ebigambo byo tebibula bamikwano nengaze ate n'ekirala omulungi ayogerako bagamba muwagala simanyi Kayz nedda bambi nasooka wulirako Kayz nedda saidi zeenu ngenda okuddamu owulira mukwano soko ogambye nti nno ki bw'oyagala kati kankubuulire
ebigambo bete Kayz mukwano bantu be babyogera si Kayz amazima ga katuna mukulu na kamitinga Kayz emirundi nsobola ogibala kalina buzibu tutumiddeko nnyo naye tutumiddeko tetwagala olimbe Kayz oba omwagala si kikyani kalola Kayz si musajja mubi Kayz musajja mukazi naye ndi mwana muto kale manje njagala mugambe mwana muto era abaana abato waliwo bye batakkirizibwa ate era nekyo tujjawulira nti Faruuq era omwagala tomwagala yogera amazima Kayz nkwagala nga muganda wange nkwagala nga owooluganda nkwagala nga omuntu ali mu industry pushing music nkwagala nga omuntu ali mu industry atuyamba otuuka to the next level. I respect you and I love you as a brother. But not? I love you as a brother, full stop. As a brother. Muganda kakasi ensi nti ebintu by'abasajja si byolimu ndi mu byaki ebiragazo birimu ebya relationship nedda bambi relationship simbi but right now ndi mukazi mufumbo ntya nafumbirwa music atuvuga speed tukuba wakana kamu ensonga endesezza ekintu ekyo basajja be batera basumbu first of all tuli bantu tulumizibwa tukola ki ashitagera because tuli bantu but first of all tuli baana batutuuza ne batubuulira management yaffe babitutunuzaamu oshitagera olaba ekinajja bombe n'ayatika wetegesa otya oshitagera we always talk about everything tetwekweka like we are open to each other ekyo kituyambako mmanya nti oli nti oba waliwo yamukwani ate mbonanga jenga nzongera mwana batojja kukisobola ono enkyajja kikuba afuna omuyaaye amuleetere yo Range Rover we accept ate tweyagaliza kati nze sakuba ku mitima gyako olaba kuva buvi waka era kumaca bwokola ekintu oba n'onyuma agamba you look beautiful. You look nice. Kataleya. Esaawa zinaabigamba. Esaawa zinaabigamba. Katolaba Linda tubatwale kutuwa Gumina kuchino kyesaawa zinaabigamba kubanga encha erejja kuba esaawa zino neruli erejja kuba esaawa zino ne mu future erejja kuba esaawa zino erajja kuba kingamba. Kyo nyuma nange nenchimudiza nti banayo onyumye bambi you look nice. We do appreciate each other. Of course, we're for them. What to get a gym? Babiri. Wazi mutima Kataleya. Bwe tutambula. Sibera Kataleya ndi kando. Bwe mbeera omu. Kataleya ndi kando is me and her. Bwe ntambula siba Kataleya ndi. Kuba kati aha. Baba afune motoka. Jukira tuli. Baba afune motoka. Tuatu jivimbira mwaba babiri. Era mwaba atambudde kaba atambudde kagagere motoka. Oshagere. But for now we are a brand. Shagere like everything together. Amanevuge motoka amanevuge motoka sala ko pamona. So relationship esaawa zino muziraba mutya? To be honest, you can't really dictate obulamu bw'omuntu. N'ogamba mbu kola kino toyina kola kino. I feel like obulamu buyina rules but we can live nga rules ezo tukolera ku rules zaffe. Kubanga kati bw'ogamba omuntu mbu tozaala ojazaala mu future ng'omaze kati omuyimbi yenna bwe bagamba tozaala nga covid tannajja ojazaala mu future nga omaze kikuba obanga oconcentrate nzoba ki covid najja tubadde waka emyaka 3 omusajja yalina okuwasa bamugoba ab'ekibiki so what would be your best option? I feel like omuntu yena yandikoze ekintu kyawuliriramu emirimu kyabeera comfortable nakyo ekimusanyusa kyawulira nti ajja asobola okuhandolinga. So according to you kiriwo ekikusanyusa? Kati nze right now kubanga nze nga nayagadde saka tebulire kando nga nayagadde buli kamu n'enviiri n'akaala buli kamu kakwagala kitegeeza mangenda kuwa byonna ate music mbasijja muwa budde bwe yeetaaga so nze nganze n'ensalawo nconcentrating ku kimu nfumbirwe music up to when I feel like I can it's the right time. Okay, Kataleya. So kati it's the same. I feel like omuntu yalina okwedukaniza obulamu bwe si bwe kumusalirawo kitegeera. Yes, that's the point. Ne kati nze nganze at this time
nga bwe kansoka kugamba ekisooka nti ndi mwana muto Aha. ebyo ebintu ebyosi obitya ebiriwa byonna ebintu ebiriwa ebyo ebintu Eby'amabbati. eby'amabbati mbitira ddala obityako anyway right now I'm just focused on doing music, good music, producing good music for you guys. but you can produce good music nga ino otambuza ekintu Ati there's always a level of concentration ku buli kintu. Yeah. oba There's tosobola always kwasaganya a bintu level, bibiri omanya kiki kye wandiyagadde Kyoyagala okola first. Okay. abasajja bajja kujjaeyo So kati olowooza ba X simanyi mulina ba X banamukanakayamba tokamaki Tetujja kayima. kandi olinayo ku X weeyo Omuntu bwagamba nti mwana muto, what comes in your mind? sebo n'omwana muto Nedda, abeerayo n'omukyalo gwe yalinga omwana muto kyekijja mu bwongo bwo. waliozanyazanya naye tokotoko gwe wali ozannyanga Onalizanya naye ku tokotoko. university awo ku secondary Tokotoko bannansi saanamujjukira. I lost like memory yagira nesimukamuko kati. Okay. yasiimu I can't really remember. njagala tugende ku project yammwe ya tonafuya is it tonafuya The latest? the latest Do yeah. me. do me do me like do me when tugamba do me how about the other one do me do me actually do me actually yeah tonafuya yasooka kati kati do banga ngamba me. do me like nkugambe Just do me, I do you, I'll do you. Naye ate si mu ngeri mu lulimi lwaffe Oluganda kitegeeza nti Kolanza, kola byange, beera nange. tubenga abana naye nga tetulaba kando tubenga abatalaba okitegeera so project eri kuki Twayimbye ku muntu. wayimbye ku Kayz wayimbye ku Bannange Kayz bakunjagaliza. Kayz bakunjagaliza naye nze. anytime Twayimbye. Kataleya omulide kasuddewo Anytime ndi muto. so project ya do me Twayimbye ku muntu ng'ali mu mukwano ng'ayagala abeere n'omwagalwa we nga bali babiri nga Omanyi, byabwe. when you're in a relationship Yeah. ebigambo biba bingi biki oshagala kati this time round omugamba baby like it's the two of us tetuwuliriza bigambo let's do us okitegeera lwaki oba owuliriza etambudde etya so far first it was twatula wansi ne sim Yeah. we came up with Jumi video was shot by Aranea Yeah. kitegeera so first and foremost twagala okubeebaza abafanzi baffe mutulaze omukwano banange omungi you know people always say that we are blessed Yeah. bambi tubeebaza we always pray I feel like bafans bebafuula at times omuyimbi Yes, 'cause bebawuliriza music, yes. kitegeere twandibadde kyo kosaga bebawuliriza okitegeere so ne twagala obeebaza domita tukoze bubi abakoze bulungi bulungi abakoze bulungi tatuyisizza bubi dumi abakoze bulungi ate eri project yasooka omanyi nze Tonafuya. before wa muzibe wa love yampitamu Bambika nnyo muzibe wa love ka baby Ka first born kaffe. Twagamba twafumbirwa. mwafumbirwa kati tuli Music. mukuzaala buzaala banange Tuli kwaba. muzaalira wa nesimu Wanje? muzaalira wa nesimu Nedda. Okuzaala kyo nnyimba. Ennyimba tuzaalira si yazikola different Yeah. siye kana ye. different you people. work with different Yes. people okay so musically temuli bubi I would say tetuli bubi, it's a blessing. Yeah, Twebaza it's a Katonda. okay this year nabadde ndi awo nga nabalabye ne award e Dubai But nominating as mu category ya uprising female artists, female musicians, Yeah. uprising. Mwalimu bannaffe abalala era awards zaali za kulonda. yeah Abafans ne batulonda banenge tubeebaza nnyo. Thank No, you. can you imagine for the Twayanziza small time nnyo. tubaddewo abantu like they have appreciated it's really good it feels good banaye tubeebaza ab'e Dubai bonna Yeah, like worldwide because we get feedbacks from different countries nga abantu batutegedde bambi it feels good people out there are supporting us they are supporting their own like bannayuganda bonna abaliwa wonna they are supporting us and they are showing us love bambi tubeebaza yonna yina gye muli era you should keep on supporting us bamikwano waliwo dduwe basinga Uganda wanene right now no to be very straight right now
To be honest, sinalabawo kodyo ndala. Oyinawo endala gy'omanyi? Oyinawo endala gy'omanyi gyo? Nze yo tinze mbadde ndaba. Obadde olaba ffe. Tetulinayo ndala naye we are so Do you consider yourself as the baddest? Yes, of course I claim it. I take it. I believe it. Nchikiriza. Nchitwala. That we are the baddest. Twakiririza. Natete tusobola Kwegulumiza. Kwegulumiza. As a duo, we are the baddest. The baddest? Yes, duo. Oh yeah. Duo, like duo. Do you see fake awards or mulaba awards? No idea. Tulaba award ya. Mwe awards za Uganda muziraba mutya? Awards, I can't really say much about them. Yeah. Omuntu abasaza osiima muyimbi, it is okay. Appreciating their work. Yes, it's very fine. Abasaza okusiima muyimbi, it is okay. Yenga gwalaba nti yakisaanidde. Awards ziri fake oba mwe award webezzeewo bwe togoba award? Buli omu aba n'endowooza. Kati ye yavuddeyo nga ye kyayogera. Ye awulira nti nga kyo kikola kye? Yes. Like it's okay everyone to come out and pour out like your heart and say what is on your heart. You get? So it's very fine. Like she opened up. Yes. So much chemula. Fekyo tulabira kyetugambye omuntu ena abasazewo okusiima omuyimbi oba nga asazewo okusiima omuntu ena n'akwata awaadi n'agimuwa oyo gwasazewo siima. Awards ezo bazikola ng'abantu be balonda, right? Kati abantu bwe baba bavuddeyo ne balonda baba omuntu gwe bawuliriramu emirembe gwe balaba nga yagigwanidde, then abantu be bawuliriza music. Abantu be basalawo oluyimba oba lugejja oba terugejja oba fans make what? Fans they decide on music egenda kubeera etya. Bwe baba bataddewo awadi nga yakulondebwa ng'abafaani be bagironda, abafaani be basalawo ani bwe baba bawa awadi. So kati faani wabasazewo nti ono music ali atya mulaba muti ebintu byangu si bya music mwangu ate si mwangu at the same time kunsi kuno teri kintu kyangu buli omu waali there's a saying nti buli omu waali walabira omwezi n'enjuba kati and people are blessed in different ways. Kati nze nizo bango mukisanga ufunye mu label. Nige nakufuna ngalisema. Omulala nakufunira mu collab. So you don't at times you tomanya. You get. But first of all, abana banji bali talented out there. First of all, it's believing in yourself. Secondly, not giving up. Abantu kumanga be bafaani kati. Because nafe batwogera nga tutandika. Babogera? Tetujja kumala ngo. Omwana omulungi woti bakwogera ko. Omulungi woti bakwogera. Olaba business. Omwana w'omuntu wa. At times ng'otandika business. There are those people abagamba tebijja kukola. Oli yakikola ne kiganda. Ate bwe kikwatayo. Be bamu ne bajja ne bagula. Ku mmeeza mukwano nti mu discussing. Darling, kati ebintu ng'ebyo. Just it's believing in yourself, then don't give up. At all, sir. Ben, I'm going to pray about everything. Trust in God. And go back to tugamba tebijja kwatayo duos mu Uganda tezikola, but darling, so zikola ndio abantu bavuma naye mudogo otagwa mumanyi oba tolina kugwamu manyi towuliriza. In fact oyo omuntu gw'olina olaga nti mukwano okyogedde naye ate nze omutima gwange kino kyegungamba kino kyempulira n'okimukuba mu maaso. Tumira ku mukwano gwo bane Kayz bakunjagaliza naye ndi mwana muto. Ntumiddeko nnyo mama wange omulungi kwagala nnyo bannange. Mama tumira bawo. First of all, okutumira. Bana njagala nsomera ku mukwano gwange, omwagalo gwanjagala okuva ku mutima gwange, kando. Kataleya Kandle Instagram, Kataleya Kandle Facebook, Kataleya Kandle Twitter, Kataleya Kandle Snapchat.
Kataleya and Kandle TikTok. Kataleya with a K. Kataleya and Kandle. Ne Kandle ne By the way, tunera management yaffe Yeah. twagala ogyebaliza ddala kubanga singa temulabako management yaffe Theron Music tubeebaza nnyo bambi ng'era bakola ebintu by'enjawulo bagambeko mukwano events bakola events bakola bamanaging a talent balina ebyuma balina tents bingi nnyo